Nkungu Godfrey omutuuze w'e Mukono ebigambo gwe bikalidde ku matama oluvannyuma lw'okugenda okugattibwa n'omukyalo omupya Antegerekiseko erya Susan kyokka abadde ateekateeka okugenda ku mmeezi entukuvu gwe yasooka omumbejja Margaret n'aleeta abaana bana ng'agamba nti siwa kugattibwa okuggyako ng'amaze okufunira abaana be ekyokulya okutemya n'okuzibula abadde n'ekigendererwa ky'okugattibwa asibidde ku poliisi. Mukyala mukulu ono agamba nti omwami we yamutoloseeko obutolose ewaka okujja okugattibwa n'omukyalo omupya. Yanzizaako omukazi eyasooka n'omugamba asala ebiyungu n'agaana kati wo yanzizaako lwakusatu lwaki tandekera awaka wange n'abaana n'agenda n'akola ebibye. Ono wakati mu nnaku atutegeezeza nti kikuba ensonyi omwami we okujja okugattibwa n'omukyalo omulala naye nga n'abaana be yasooka okuzaala beeryankuta. Ulide amata n'emmere nga ffe tetulina kyakulya nanga bayisaako awo naana omwana omuto nga talina kyamuwadde kanyuka n'akugamba lembwa yange yalidde. Bino byonna bibadde wali kugattibwa okw'ekikungu okutegekeddwa ku kkanisa ya Christian Life Church e Bwayiise okuwa abaagalana omwaganya okwetwalira obufumbo obutukuvu. Emigogo egisibwa mu 10 gye gigattiddwa era nga wano omusumba Jessica Ssenyonga wasinzidde n'akuutira abafumbo okweddako mu nneeyisa y'omu maka. Kubanga nga Bayibuli bwetugamba obufumbo buno tekyandibadde kintu kyoyingiramu ate okuvaamu wabula buli bwofuna emitawaana mudde ewa Katonda musabe Katonda abayamba okweranga emitawaana mugiyitamu kubanga ofunye omuntu mupya tewakula naye nga osobola okubeera naye mu bwa Katonda. Abamu ku bakyala be tusobodde okwogerako nabo bavumidde nnyo ekikolwa ky'omwami ono ne batutegeeza nti n'abaabwe tebabayisa bulungi. Omukyala ayagala nyumba, ayagala baana, ayagala omusajja yagenda gatukwe naye muwe ssente ze yamukuza z'obukaga ate addemu abeere ng'alabirira baana be awasigadde byalaifu abireke agenda gatukwe n'omugole we gwe yayagadde nnyo. Titus Jemba, BBS ageesigika.